Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior. Weebale kuba nti otambula naffe gye tutambulira yonna yonna era okukola ky'amanyi okuba nti osubscribinga n'okuba nti tutraininga ffenna subscribe, sharing, liking, commenting, tubeere nga tukwatagana mpola mpola. Now waliwo omukyala amanyikiddwa nga full figure. Ono omukyala yali muwagizi wa People Power kugata ne Bobi Wine nnyo era abasinga bamulaba ku campaign nga atambula naye nga ate oluvannyuma lw'okuba nti yavaayo n'agamba nti Bobi Wine mukono gamu tata sente yeyagaliza yekka buli kimu kyafuna kigabana ne famire ye. Bw'atyo omukyalo ono yasalawo n'aba nti asala eddiiro neyegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Olunaku lwa leero yavuddeyo full figure n'agamba nti obukyanga ava mu People Power, aba People Power be basiba bikutuka mbu tewali kye bakola kitambula, bonna abali awo bananaagira buli kimu bakibulokinga. Mbu ye yali mukono gw'amaanyi nnyo mu People Power okuba nti agitambuza n'okugikuba abantu mu maaso. Naye agamba nti be baleeta okuba nti oba bonna abajoininga People Power mbu bonna tebalina impact, beboogera tebabitegeera, bali awo bespina oba kwesipaata. Simanyi oba ki full figure kyali addinga ku People Power nnyo, naye yagamba nti bukyanga avaamu bye basiba bikutuka. Bobi Wine takyatunda, Bobi Wine takyali mu bantu. Simanyi gwe kino kyokyogerako. Era avudde n'agamba nti mmwe aba People Power mulumwa emitwe lwakubanze. Bino nno teyakomyoko, yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook kwogata ne social media platforms zendala n'ateekayo ekifaananyi nga ne Bobi Wine n'agamba I'm irreplaceable, you are the reason as to why many of you are suffering. Okitegeera tino kiraga nti full figure ageza kugamba nti ye yali w'amaanyi nnyo mu People Power. Simanyi oba People Power full figure yali akola muki owaayi gwe oyinza okuba nga obimanyi, so oli waddembe okuba nti otubuulirako mpola mu comment section. And now full figure yagenda mu NRM nga bebekulu yamukubira akasimu n'amugamba nti atugende mu NRM tugende tumitinge president akwetaaga, naye waliwo akasente kano wenkakuwa ngenda kurecordinga ne video ng'ozikwata. Full figure nakkiriza era yagamba bebekulu ebigambo bino nti tubadde mu People Power naye Bobi Wine talina kyatukoledde okujjako ye kwekusa kwogata n'okuba nti akusa famire ze. Ffe wotulaba wano tubonaabona era abaana abali mu People Power bonna tewali afunayo kalungi. Nze muganda wange bebekulu bompa akasente sirina nsonga lwaki siva mu People Power nenegata ku NRM. Wano nno President Museveni we yali akubira omulanga abantu abasinga obungi nti be patriotic. Abantu abasinga mu Uganda tebali patriotic, abantu tebali nationalistic. Abantu ba Uganda bawukuka nnyo ku lw'akasente, tebafa ku mazima na kiki balwanirira. Omuntu Uganda tasobola kuba nti alwanirira kintu nga takifunamu. Kino kikulaga ki? Bino byonna mbireeta lwa full figure. Full figure y'omu ku bakyala abaali begulidde erinnya mu kuvuma president w'eggwanga kwogata n'omukyala Dr. Mukenkufu ennyo ng'ate researcher w'Emakerere amanyikiddwa nga Dr. Stella Nyanzi. Dr. Stella Nyanzi nno baamusiba era n'akomawo na standing family ku magulu gabiri n'agamba nga bwali wa People Power era nga akyagiwagira mukyala wa FDC ne People Power. Full figure olwafuna akasente n'akyuka. No bantu bangi abazze bakyuka olw'omusimbi nga baali mu side eri vuganya government. Tujjukira wano omuyimbi amanyikiddwa nga Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi abaavaayo kuba nti bakuba government ebituli. Yavaayo n'ayimba akayimba Africa nti Uganda bagitunda mu bibajjo. Ebiseera ebyo okulwanira ettaka kwali kungi mu Uganda n'okuba nti ebibira baali babitema babimalawo. Mayinja kana kayimba kamuwese tutumu era yagalwa nnyo abantu. After waliwo meeting ya NRM eyali ekyankwanzi bamuyita nayimbira omukulu. Kigambibwa okuba nti bamuwa akasente era Mayinja olwakwata akasente kano ebyobufuzi yagenda nga abitampola mpola. Y'omu ku bayimbi besobola okuwaako example. So nolwekyo kino kiraga nti abantu bannayuganda abasinga obungi bakolerera kasente tebakolerera ggwanga lyabwe. Era kyangu nnyo omuntu okujja ne ssente n'abawunzika. Bwe twogerera full figure eyali munywanyi wa Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti People Power bakaaba lwa ye
naye ate nga yali munywanyi we nnyo ng'amuwagira olw'akasente kabatabula era bwe twogerera full figure ne Bobi Wine tebakwatagana naye ekibuuzo kiri nti full figure yali ayamba ki Bobi Wine amazima ga Katonda mugulu era full figure kikyagatta ku NRM ebyo bikulekedde bino n'ebirala byolinda mu episodes zaffe ziddako nkusaba subscribinga sharinga commentinga tufune views zo mpola mpola bye bye nsigadde ntambi kimso